Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Manya ne Devils la shida dada. Muli mutya mikwano, muli mumbeera ki? Mikwano gyange abenzikiriza endala mukama waffe yeebazibwe mikwano. N'olunaku olwaleero tutuuse munnaffe alaajana olwa famire eyaabwe. Taata we abaana be yazaala ebweru baafuukidde ekizibu. Ayagala mubayo ku magezi. Buli kintu kyabwe kyonna bakitudde bakibazeewo. Ate ko bagasse n'okubakola ebikyamu n'okuboogera ebigambo ebisongovu. Naye nga tunnagenda eyo mikwano temwerabira abantu abakomentinga abasharinga mukama batuweera omukisa. Ng'oli eyo ng'olaba n'olikinga n'okomentinga nyinawo Sarah, nyinawo Mr. Geoffrey, nyinawo Stella, nyinawo Kaisha, nyinawo Kaiteshi, nyina abaana bambi bangi. Munsanyusa we mulaba video ne muteekawo komenti mukama abampeere n'ebyo simenye mikwano nsiima mukama abatuweera omukisa. Dokita waffe Dr. Stop Patrick akola ku ndwadde nnyingi. Mikwano gyange njagala mugendeyo muteebereze figa olubuto lwakuyitako, oyina mugaba, oyina muzadde wali Uganda alina pressure, alina ebirwadde tuukayo ku bbeeyi ey'okuteesa akujjanjabe osobola okufuna essanyu. Olime butakulaba ng'oli mazigo kaaba. Okay, katugenda ate mu bbaluwa yaffe ey'olwaleero tuwulira ate ye munnaffe byatandika bitya, byali bitya era byatandikira wa era kiki ekisinze okumuleeta wano. Kulamusiza Madamu Rashida, amannya kangaleke ku lwa muganda waffe ayinza okutuwulira ate ebizibu ne byeyongerera ddala mukwano. Munnange mukwano, maama wange yatuzaala abaana 3. Muganda waffe omukulu lwakuba yafa, yalwala omusujja era n'afa. Banga siri awala kubanga yali aligezaako okutulwanirira naye mukama n'amutujjako. Ne tusigala abaana 2. Nze maama wange yafa azaala nze akuwandiikidde ebbaluwa mukwano era abandika ndi muto. Senga wange eyanjula naye munnange yatufaako. Munnange mukwano, tukulidde mu mbeera ey'okusoomoozebwa. Senga wange yali talina ssente nga muganda wange ono yasigala eno ne taata. Munnange mukwano, senga wange we yamala okufa ne baŋŋamba siina agenda kunsigaza wabula kangende wa taata wange. Senga wange yafa ndi mu pifo mukwano. Nagenda ewa taata era we nakoma okusoma seeyongerayo. Taata wange sijja kulimba, si musajja nti mwavu, si musajja nti nno alina kyadaaga. N'abaana be abakulu bonna bali mirembe. Naye mikwano mbonyeebonye ne brother wange tetulina wakudda, batugobaganye we tubeera, batundawo dda balabe nga tusiraana. Tekikomye ekyo, muganda wange yawasa omukazi. Omukazi gwe yawasa mbu omukazi munyolo, n'omukazi oli ne wakontola bukondozi ofuna ekizibu. Omukazi yatugambira ddala nti mujja kuva wano nnyammwe yafa, wano wa taata wammwe, ne taata wammwe yatuwaawo. Paati ezisinga bazituna ne bazimalawo, tetulina wakudda. Nze we mmala eno wiiki nga ndwadde ne mpisaawo ennaku nga 3 era mbanga ennakulwala. Tutambulira mu bulwadde, ffe tufuna akisidenti naye nga tulina wadde ekikumi mukwano. Nagamba kanfune omusajja nfumbirwe nsobola okulaba nga nyamba ku plaza wange kubanga talina ye ate wadde n'ekikumi wadde n'olugoye olw'okwambala taluyina ate ye ali bubi nnyo era w'omusinkana tosaana kukkiriza nti mwana wa muntu. We nafuna omusajja brother waffe atukola ebintu yajja direct n'amugamba tomala budde, oyo omwana alina ebisiraani. Nnyina yafa nga amuzaala, baamuzaala n'ebisiraani kyera bye byatta nnyina. Nze agambye ndi wa famire, omuwala mumanyi gw'ogamba okuwasa sisita wange naye endabula ggwe olw'obutagwa mu nsobi ye. Omusajja we yawulira ebyo
yaŋŋamba nti kwate kubodde wamwe kubanga bukyanga ojja wano n'okukola sikola ziweddeko emirembe tuli gye nali nti nno nyina emirembe ne kati sikyalina. Nagamba oba aganye kanzire waka wadde bangubaganya wadde batukuba wadde buli kimu ekirina esina kyakola. Twayongera okudda waka ng'embeera eyongezedde okubijja nga luli abaali bagamba nti oba munnange katubakiire tubaye kamere. Taata yali agamba nti oba munnaaye gundi yalidde oba teyalidde. Taata alina budde nga takyawinako ddala okujjako okutuwandulira amalusu n'atugamba tulina ebisiraani tutambule tuboneebone paka we tulifa. Bye bigambo ebiva mu taata. Naye nze sikkiriza mbu taata ali yekka kuba taata wange teyali waatyo. Taata wange yali omuntu atwagala. Taata wange nabeeranga wasenga naye ng'ajjayo n'atuleetera n'andeetera ku ngoye muganda wange n'ensanga nkanyirira kati ekitaliwo. Bano abantu abatukola bino ebintu mukwano beetaaga poloti yonna bagyeddize. We baneddiza ewantu wonna we babeera wonna batunzeewo naye we baneddiza ewantu naffe ffe nnyini kwe tunaamala okufa tewagenda kubaawo abakuba ku mutwe. Ayinza okugamba n'agamba ngenda gyende nolaba mu butikitiki bubiri bwaggambiddemu ng'akomyewo ngera agamba nkomyewo naye waakomawo awo nze mbeera mu kwekuba ne bulaza wange abeera mu kunkuba tuba mu kwerangira abandi badde bakwatagana kyekisinga n'okunnuma. Mukwano nanoonyako ku mirimu ne ngamba ngende nkole oba ntunda omudaala ngutunde. Taata yaŋŋamba mbaswaza lwaki setta nenvaawo okusinga oswaza famire yaabwe. Mukwano nsaba mumpe ku magezi nkoze ntya kale newe nfunewo okubeera nze ne bulaza wange newe nfuna nanzijanjaba nanjijako kino ekisiraani baaba wange kyeyanteekako. Nagezaako okwetonera baaba ne mugamba munange baaba nsonyiwa naye baaba ngamba kimu ye talina kyeyakola wabula ffe twazaalibwa nga tugenda kuzunga era obulamu bwaffe bwonna. Mukwano wenjogerera kati nyina omwana afuna omusajja atampasa eyali aŋŋamba nti agenda kumpasa naye ne bigaana yandikira lubuto naye omwana wange agenda kukuliramu eno embeera ey'okunvumaganya embeera ey'okumukuba abeera mu kumukuba buli kadde abeera mu kumuvuma mwana wa myaka 2 naye ogamba ali myaka nga 10 ku bigambo ebimugambibwa. Nsaba mumpe ku magezi mukwano nasanyuka nga mumpadde ku magezi naye embeera eganye. Ebbaluwa ya leero yiyo nga bannayuganda oba nkyogere ntya abooluganda kiki lwaki ebyenfuna byagala otussa lwaki tulowooleza nnyo awo we tuli lwaki tulowooleza nnyo nti gundi affe nsikire wano oyina emikono oyina amagulu waliyo abalema akeera n'avuga akagaali agenda asabiriza 10 waliyo omulema atunga engatto naye goli ku bya kitaawo by'obalirako n'omwesunze n'olunaku lwalifa wabaayo mikwano gyange nga mulina ey'embeera bambi okukola kati kwajja kobe muwala oyina okukola. Eno wiiki tusomye ebbaluwa nnyingi era ayagala oziwulira kirira wansi ku channel yaffe Director Van Clash kirira wansi olabe ebbaluwa tusomye ebbaluwa nnyingi za maama okuloga omwana we tusomye ebbaluwa z'abaganda be okugwa eddalu n'okuziba amaaso. Ebbaluwa zibadde nnyingi naye oyizeemu ki?
kubanga tubisoma tetubirekawo. Mala oyizeemu ki? Otegeddemu ki? Onyumiddwa tukimanyi, naye otegeddemu ki? Era kiki ky'oyinza okwewala? Kyandibadde kya bugunjufu omuntu eyandibadde anoonya kukola n'atandika kuloga? Kyandibadde kya bugunjufu omuntu eyandigambye nti kaŋŋende noonye emirimu n'atandika kwagala bba wa maama we? Mikwano, nze mbagamba mikwano gyange ayagala okubeera nga tunyumyamu ajje WhatsApp zaffe twogere ebisinga ku ebyo, kubanga saagala balaba nga mbonaabona ate mmale mundeetera ebbaluwa zammwe ng'ensobi wagigwamu ogiraba. Nsigadde nze Rashida asomera ebbaluwa yammwe ey'olwaleero. Bye bye.